Ebbaluwa embereberye Pawulo gye yawandiikira Timoseewo. Timoseewo embereberye essuula 1. Nze Pawulo, omutume wa Kristo Yesu, okusinziira ku kiragiro kya Katonda omulokozi waffe ne Kristo Yesu essuubi lyaffe, nkuwandiikira ggwe Timoseewo, omwana wange ddala mu kukkiriza. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Mukama waffe bakukwatirwe ekisa, bakusaasire era bakuwa emirembe. Njagala osigale mu Efeso nga bwe nakusaba nga ngenda e Makedoniya, oziyize abantu baleme kuyigiriza njigiriza ndala. Bagambe balekeraawo okwemaliranga ku nfumo ne ku kulondoola enkalala empanvu ez'amannya g'abajjajjaabwe. Ebyo byongera mpaka mu kifo ky'okuyigiriza abantu ebya Katonda ebiri mu kukkiriza. Ekigendererwa mu kiragiro kino kwe kwagala okusibuka mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutaliimu bukuusa. Ebyo abantu abamu babivaako ne badda mu mpaka ezitaliimu mugaso. Beefuula abayigiriza b'amateeka ga Katonda so nga tebategeera bye boogera wadde bye bakakasa. Tumanyi ng'amateeka malungi omuntu bw'agakozesa mu ngeri entuufu. Tusaanye tutegeere nti amateeka tegaateekerwawo batuukirivu, wabula gaateekerwawo abo abagamenya n'abajeemu, aboonoonyi n'abatatya Katonda, abatali batuukirivu n'abavvoola ebya Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, era n'abatta abantu abalala. Gaateekerwawo abenzi n'abalya ebisiyaga, ababuzaawo abantu, abalimba n'abalayirira obwereere, n'abo bonna abakola ebitakkiriziganya na njigiriza ntuufu. Enjigiriza eyo entuufu yeeyiyo ekkiriziganya n'amawulire amalungi era ag'ekitiibwa aga Katonda atenderezebwa agankwasibwa. Neebaza Kristo Yesu Mukama waffe eyampa amaanyi ag'okumuweereza, era yalaba nga nsaanira n'ankwasa omulimu gwe. Newankubadde ng'edda namwogerako bubi, ne mmuyigganya era ne muvvoola, kyokka yansaasira kubanga ebyo nabikolanga mu butamanya nga sinnaba kumukkiriza. Mukama waffe yankwatirwa ekisa kingi nnyo, n'ampa okukkiriza era n'okwagala bye tufunira mu Kristo Yesu. Ekigambo kino kituufu ddala, kisaanye okukkiriza ekigamba nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola aboonoonyi. Mu bo nze nsingira ddala okuba omwonoonyi. Kyokka Katonda yankwatirwa ekisa, munze asingira ddala okuba omwonoonyi. Kristo Yesu mw'abaalagira okugumiikiriza kwe okutakoma, era mba ekyokulabirako eri abo abali mukkiriza ne bafuna obulamu obutaggwaawo. Kabaka ow'olubeerera, atafa era atalabika, Katonda omu yekka, agulumizibwenga era aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mwana wange Timoseewo, nkukubiriza ojjukira ebigambo by'abalanzi bye baakwogerako edda, olyoke olwana olutalo n'obuzira, ng'okukkiriza era n'omwoyo omulungi bye byokulwanyisa byo. Kubanga abalala abagaana okuba n'omwoyo ogwo omulungi bafiirwa okukkiriza kwabwe. Mu abo mwe muli Himenaayo ne Alekizanda be nawaayo eri Setaani balekeraawo okuvvoolanga Katonda. Timoseewo embereberye essuula 2. Okusookera ddala mbasaba muwanjagenga, musabenga, mwegayirirenga era mwebazenga Katonda ku lw'abantu bonna. Era musabirenga bakabaka n'abafuzi abalala bonna, tuluke tube bulungi, nga tuli mirembe, nga tussaamu Katonda ekitiibwa, era nga twegendereza mu buli ngeri. Ekyo kye kirungi era ekisiimibwa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe, ayagala abantu bonna balokolebwe era bamanye amazima. Kubanga Katonda ali omu, era omutabaganya w'abantu ne Katonda ali omu, ye muntu Kristo Yesu, eyeewaayo ab'omutanga olwa bonna. Ekyo kyakakasibwa mu kiseera kyakyo ekituufu. Era nze kye nateekerwawo mba omutume era omuyigiriza w'abamawanga amalala, mbategeeza eby'okukkiriza n'eby'amazima. Njogera mazima, sirimba. N'olwekyo njagala abasajja buli wantu beegayirirenga Katonda nga bayimusa emikono gyabwe emirongoofu, nga tebalina busungu wadde empaka. Era njagala abakazi bambalenga ebyambalo ebisaanira, beegenderezenga, nga tebeemalira mu misono gya nviiri na mu kwewoomya nga bambala ebya zaabu n'amayinja ag'omuwendo, wadde okwambala engoye ez'omuwendo ennyo, wabula bakole ebikolwa ebirungi nga bwe kisaanira abakazi abassaamu Katonda ekitiibwa. Mu kuyigirizibwa, omukazi asirikenga nga yeewombeese. Sikkiriza mukazi kuyigiriza wadde okuba n'obuyinza ku musajja, wabula asaana asirike
kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa ne kuddako Hawa. Era Adamu si ye yalimbibwa, wabula omukazi ye yalimbibwa n'agwa mu kibi. Kyokka omukazi alirokolerwa mu kuzaala ka Setaani anywereranga mu kukkiriza ne mu kwagala ne mu butuukirivu ne mu kwegendereza. Timoteewo embereberye essula 3. Kituufu nti buli muntu ayagala okuba omulabirizi aba yeegombye omulimu mulungi. Omulabirizi ateekwa okuba nga taliiko kyanenyezebwamu, ateekwa okuba n'omukazi omu yekka, ateekwa okuba nga yeefuga, mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi era nga amanyi okuyigiriza. Ateekwa okuba nga si mutamiivu era nga si mukambwe, wabula abe nga muwombeefu, nga si muyombi era nga talulunkanira byakufuna. Ateekwa okuba nga afuga bulungi amaka ge n'abaana be nga bawulize era nga bampisa. Kale omuntu atasobola kufuga maka ge asobola ate okulabirira ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo? Omulabirizi tateekwa kuba muntu oyo akakkiriza Kristo si kulwa nga yeekulumbaza n'asalirwa omusango nga Setaani bwe yagusalirwa. Ateekwa okuba nga assibwamu ekitiibwa abo abatali ba mu kibiina ky'abakkiriza Kristo, aleme kubaako kyanenyezebwamu era aleme kugwa mu mutego gwa Setaani. Abadiyakoni nabo basaana okuba abantu abassibwamu ekitiibwa, aboogera amazima, abatanywa mwenge mungi era abatalulunkanira byakufuna. Basaana okukuuma ekyama ky'okukkiriza mu mwoyo omulungi, era basooke nga kugezebwa balyoke baweereze nga tebalina kye banenyezebwamu. N'abakazi bwe batyo nabo basaana okuba abassibwamu ekitiibwa, abatawaayiriza, abeegendereza era abeesigwa mu buli kimu. Omudiyakoni ateekwa okuba n'omukazi omu yekka era ng'asobola okufuga obulungi abaana be n'amaka ge, kubanga baba bakoze obulungi mu budiyakoni bafuna ekifo ekya waggulu era baba n'obuvumu bungi mu kukkiriza kwabwe mu Kristo Yesu. Nsuubira okujja amangu gy'oli, kyokka bino mbikuwandiikira ne bwe ndirwa omanye bw'osaana okukola mu nnyumba ya Katonda, kye kibiina ky'abakkiriza Katonda nannyini bulamu, empagi era omusingi gw'amazima. Tewali kubuusabuusa. Ekyama ky'eddiini yaffe kikulu ddala ekigamba nti yalabika nga muntu ddala nakakasibwa Mwoyo Omutuukirivu. Yalabibwa bamalayika n'amanyisibwa mu mawanga. Yakkirizibwa ab'omu nsi n'atwalibwa waggulu mu kitiibwa. Timoteewo embereberye essula 4. Mwoyo Omutuukirivu ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abasuula okukkiriza ne bagoberera emyoyo egiwubisa era ne bagoberera enjigiriza za Setaani, nga bawubisibwa obukuusa bw'abantu abalimba, ab'emitima egiringa egyasirizibwa ekyuma ekyengeredde. Abo be baziyiza abantu okufumbiriganwa era ababagaana okulya ebyokulya ebimu Katonda bye yawa abakkiriza era abamanyi amazima okubiryanga nga bamwebaza. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi era tewali kizira kasita kiriirwa mu kwebaza, kubanga kitukuzibwa n'ekigambo kya Katonda era n'okumusinza. Bw'onootuusa ebigambo ebyo ku booluganda, onooba muweereza mulungi owa Kristo Yesu, ng'oliisibwa n'ebigambo eby'amazima eby'okukkiriza n'enjigiriza ennungi gye wagoberera. Naye enfumo ezitaliimu ddiini, ezitasaana kunyumizibwa, zeewalenga. Weemanyiize okussangamu Katonda ekitiibwa, kubanga okwemanyiiza mu by'omubiri kugasa katono, naye okussaamu Katonda ekitiibwa kugasa mu byonna, kubanga kuleeta essuubi ery'omu bulamu buno era n'ery'obwo obugenda okujja. Ekigambo ekyo kituufu era kisaana okukkiririza ddala. Era kyetuva tutegana ne tufuba, kubanga essuubi lyaffe liri mu Katonda nannyini bulamu, omulokozi w'abantu bonna naddala ow'abo abakkiriza. Abantu balagirenga ebyo era obibayigirizenga. Waleme kubaawo akunyooma olw'obuvubuka bwo, wabula mu kwogera ne mu mpisa ne mu kwagala ne mu kukkiriza ne mu butukuvu beeranga kyakulabirako eri abakkiriza. Nyiikiriranga okusoma ebyawandiikibwa n'okubuulirira abantu ebya Katonda n'okubayigiriza okutuusa lwe ndijja. Togayaaliriranga ekirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa abantu abakulu bwe baakussaako emikono gyabwe ng'abalanzi bwe baayogera. Ebyo birowoozenga era obissengako omwoyo, bonna balyoke balabe bwe weeyongera okukola obulungi. Ebyo binywerereko nga weekuuma mu mpisa zo ne mu by'oyigiriza, kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola ggwe wennyini era n'abo abakuwulira.
Timoseewo embereberye essula 5. Toboggoleranga musajja mukadde, wabula mubuulirirenga nga kitaawo. Abavubuka babuulirirenga nga baganda bo, abakazi abakadde babuulirirenga bazadde bo, n'abakazi abato babuulirirenga nga bannyoko, ng'omutima gwo mutukuvu ddala. Bannamwandu abayisanga bannamwandu ddala bassengamu ekitiibwa. Namwandu bw'abanga n'abaana oba abazzukulu, basookenga okuyiga okutuukirizanga ebyo bye bateekwa okukolera ab'omu maka gaabwe, bwe batyo babeeko kye basasula bakadde baabwe, kubanga ekyo kisanyusa Katonda. Oyo abannamwandu ddala asigadde yekka aba yeetadde mu mikono gya Katonda, era anyiikira okwegayirira n'okusaba Katonda emisana n'ekiro. Kyokka oyo nnamwandu eyeemalira mu masanyu aba afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Ebyo bibalagire baleme kubaako kye banenyezebwamu. Kyokka oyo atafa ku babe, naddala ab'omu nnyumba ye aba yeegaanye okukkiriza, era aba mubi okusinga atakkiriza. Nnamwandu atannaweza myaka 60 tomuwandikanga mu bannamwandu, era ateekwa okuba nga yafumbirwa omusajja omu. Nnamwandu oyo ateekwa okuba nga yakolanga ebikolwa ebirungi, ng'okukuza obulungi abaana be, nga yayanirizanga abagenyi, nga yanaazanga ebigere by'abantu ba Katonda, nga yayambanga abali mu buzibu, era nga yeewangayo nnyo okukola obulungi mu buli ngeri. Naye bannamwandu abakyali abato tokkirizanga kubawandiika mu lubu lwa bannamwandu, kubanga omubiri bwe guli balemesa okweweerayo ddala eri Kristo balyagala okufumbirwa. Bwe batyo ne bessaako omusango olw'obutatuukiriza ekyo kye baasooka okusuubiza. N'ekirala bayiga okwonoona ebiseera byabwe nga batambula okubona amayumba. Si bagayaavu kyokka, naye era balina olugambo, era beeyingiza mu bitali byabwe, ne boogera n'ebitasaanira kwogera. Kyenva njagala bannamwandu abakyali abato bafumbirwenga, bazaale abaana, era balabirire amaka gaabwe, baleme kuwa mulabe ekkubo lya kutoogerako bubi, kubanga bannamwandu abamu bakyamye ne bagoberera Sitaani. Naye bwe wabaawo omukkiriza alina bannamwandu ab'olulyo lwe, y'aba abalabiriranga, ekibiina ky'abakkiriza Kristo kireme kuzitoowererwa, kiryoke kisobole okulabiriranga bannamwandu abataliiko abayamba. Abakulembeze b'abakkiriza abafuga obulungi basaanira empeera nnene, naddala abo abafaabiina mu kutegeeza n'okuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti, ente ng'ewuula eŋŋano togisibangako mumwa, era nti omukozi asaanira empeera ye. Tokkirizanga ebyo bye bavunaana omukulembeze, okuggyako nga biriko abajulirwa 2 oba 3. Kyokka abo aboonoona banenyezenga mu lwatu, abalala balyoke batye. Kukuutirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu ne bamalayika abatukuvu, okugobereranga ebyo bulijjo nga teweekubiira wadde okusaliriza. Toyanguyirizanga kussaako mikono gyo ku muntu n'omu. Teweetabanga mu bibi by'abalala. Weekuume obeerenga mulongoofu. Lekeraawo okunywanga amazzi gokka, naye nywangako ne ku twenge tw'emizabbibu olw'olubuto lwo n'olw'okulwalalwala kwo. Ebibi by'abantu abamu birabika mu lwatu nga tebinnasalirwa musango, kyokka eby'abalala birabika luvannyuma. N'ebikolwa ebirungi nabyo bwe bityo birabika mu lwatu, ne bwe biba nga tebirabise mu lwatu tebirirema kulabika. Timoseewo embereberye essula 6. Abo bonna abali mu kikoligo ky'obuddu basaana okussaamu ennyo bakama baabwe ekitiibwa, erinnya lya Katonda era n'okukkiriza kwaffe bireme kuvvoolebwa. Abaddu abo abalina bakama baabwe abakkiriza tebabanyoomanga olw'okuba baganda baabwe, wabula beeyongere bweyongeza okubaweereza obulungi, kubanga abo abagasiba olw'okuweereza kwabwe bakkiriza era baagalwa. Ebyo bibayigirizenga era obibakuutirenga. Buli muntu ayigiriza mu ngeri endala nga takkiriziganya n'ebigambo ebituufu ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'enjigiriza etabagana n'okussaamu Katonda ekitiibwa, aba ajjudde akazoole k'okubuzaabuza ku buli kintu n'okuwakana ku buli kigambo, ebivaamu obujja, okuyomba, okuvuma, okuwaayira n'okukaayana. Ebyo byonna bikolebwa bantu abaayonooneka amagezi, abatakyalina mazima, abalowooza nti okussaamu Katonda ekitiibwa kuba kwenoonyeza bya bugagga. Weewaawo okussaamu Katonda ekitiibwa kulimu obugagga bungi singa omuntu amatiramu ebyo by'alina, kubanga tetulina kye twajja nakyo mu nsi, era tetulina kye tulijjamu nga tugivaamu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala, ebyo bitumalenga. Abo abaagala okugaggawala
bagwa mu kukemebwa ne bakwatibwa okwegomba okungi okw'obusirusiru era okw'akabi okunnyika abantu mu kubula ne mu kuzikirira, kubanga okululunkanira ensimbi y'ensibuko y'ebibi byonna. Olw'okululunkana okwo abamu bawabye ne bava mu kukkiriza ne beereetera obulumi bungi mu mitima gyabwe. Naye ggwe omuntu wa Katonda, weewalenga ebyo byonna, ogobererenga obutuukirivu, okussaamu Katonda ekitiibwa, okukkiriza, okwagala, okuggumiikiriza n'obuteefu. Lwana bulungi olutalo olw'okukkiriza, olyoke ofune obulamu obutaggwaawo Katonda bwe yakuyitira n'oyatulira ddala okukkiriza kwo mu maaso g'abajulirwa abangi. Nkukuutirira mu maaso ga Katonda awa byonna obulamu, n'aga Yesu Kristo eyayatulira ddala amazima mu maaso ga Pontiyo Piraato, okuumenga kye nakulagira oleme okubaako akamogo wadde kyonenyezebwamu okutuusiza ddala Mukama waffe Yesu Kristo lw'alirabika. Okujja kw'okwo Katonda atenderezebwa era nannyini buyinza, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abakama, alikuleeta mu kiseera kyakwo ekituufu. Ye yekka atafa era abeera mu kitangaala ekitasemberekeka, tewali yali amulabye era tewali ayinza kumulaba. Ye w'ekitiibwa era ye w'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Labula abagagga ab'oku nsi kuno baleme kwegulumiza wadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera, wabula beesige Katonda atuwa byonna ebitusanyusa. Basaanye okukola obulungi, balyoke babe bagagga mu birungi bye bakola, era babe ba kisa era abagabi. Bwe batyo beeterekera obugagga obuli bagasa mu biseera ebirijja ne bubafunyisa obulamu obwannamaddala. Timoseewo, kuumanga kye wateresebwa. Weewalenga emboozi ezitassaamu Katonda kitiibwa n'empaka ez'obusirusiru, ababeerimba ze bayita ez'amagezi. Abamu abagamba nti bagalina bakyama ne bava mu kukkiriza. Katonda abakwatirwe mmwe ekisa.